Yesu ketugenda maso atende tebu mala studios bakutusizako entandikwa filimu tandike omulamba era sala kunyumiriza obunyomereza atende te era tukutusizako okuva mu Bumala Studios toyina kulekani osubwa Evil Twin kale no ekutusiddwako Busula Rafael tosubwa John Carter ekyatandika butandisi kaka tutandika mu kaseera kano tulengera waliwo yagudde dda Nalukwago Aida nga netugenda mula konfirmu yaffe etandika era ne Segujja Richard naye akomyewo mu firimu eno bulambalamba Ntale Babu kakati mutaka yagudde dda n'ekikowukoowu kumbe eri waliwo abamunoonya aliwa naapoye efirimu egenda maaso bana omuzajja omukulu yazooku why nokijjulo kikuwosamba obusambi gasiya ne musajja wazze kwebaka wano kyokola wano oli kuki ate kana akasenyu kenyanja engeri gye kataddugaza omuntu akagwamu nawulyanga ali mu kiriri fulegazereti ng'empewonyi gwazze ng'obudde buyise mu kifo ky'ogenda okukola wasazeho kwebaka wanonya eki abadde uli muli ebi omwalo gwa jjajja ebyowummulamu wano omulimu gw'owummulirako gwa jjajjaawe yagukuwa just mbadde empo y'emu saagala kukwasima kyonjagaza mwa gundi gwe olabika oyagala ggobwa osulirira kukwasima kyonjagaza ekituufu ekiriwo nkugwa emirimu kirabika gikulemye yanika gwe nkugwa gwe tugenda maaso mu bbiri ye Ntale Babu oligino nemuzi akwereza nga nkugwa kati ng'amulagira dde ku mirimu tugenda maaso so nga batugamba mwena abagala okwegatta ku WhatsApp group eya Bumala Studios esimu eri 07825226 wandigenze mpola ngenda gibawa omwalo gulaba gwali gwange kakati gwe bagamba ogenda okola yali nannyini ekintu kugwamu ekiba kikola amakulu gy'oli musajja mukulu mu kwogera okwangu yaggwamu kakati omwalo guno yagutunda ye ng'alaba ekyokuba omukozi kyekisinga n'atamanya ndi mu kuba omukozi mubaamu okukyungwa ate mu nsi muno wetuba tukulaakulana omuntu okudda emabega kiba kigwo toyinza kuddamu kukola bye wali okoze ng'otandika embeera kiringa omuntu okugamba nti ya bizinesi nazitandikira kabalagala ono wadde engudde kanzireyo ku paani guno omwalo gwange ozanya n'okuzanya mbu twafumbiranga ku nku kati tuli ku kuuko babiganye tuddeyo ku nku tekisoboka kati omwalo yagutunda yayavuwala yalemukuba kati yafuuka mukozi be bakanyuga ebitimba wali tugenda maaso kale ne tugenda okweregereza nga waliwo entambula endala yino ate esonze era etunudde ku kizinga kyennyini entambula erabika okuba nevudde wala nnyo tugenda maaso entambula z'okumazi nga bw'ozirengera buli kikula n'olugendo lwayo waliwo egoba yiino egoba etuuka kazinga tutandika butandisi eno nemanyikiddwa nga Evil Twin era twagala tube nga tumanya ku mulundi guno kyekivudde mu Bumala Studios ate nga tubeebaza mwena abasubscribinga nammwe abatuba ku Bumala Studios egenda maaso ntambula mu kujja bantu bangi abaali bagigiddeko ntambula nsufunye era yanjawulo nnyo yo yayingini newankubadde endala zonna zayingini naye kale no zakubajja kaka tulengera bamu kwabo abaali bagidde mu ntambula wali omusajja mukulu ajja awalula esuutikesi ayingidde obuyingizi yajja n'empeekera yiiyo bintu by'ensi biri ku kukyusakyusa bulamu kale n'olwolengera obulamu nga wooli bukunyize n'ogaa lwaki sigenzeeko ewalala n'ewalala gy'ogenze naye osobola okulekaani oyizaayo n'olaba kiki ekiba kikola ki kinaavaayo musajja mukulu ng'ajja ono gwe bayita Segujja Richard oligino names bw'atuuka ajja ayitamu mpolampola era ng'alabika suutikesi gyazze nayo nene ezitowa bulungi munnange yatuukira ludda waliwo emizigo okugenda ku kizinga n'osanga ennyumba bwe ziti obanga asula mu goloofa munnange ng'ajja bw'atuuka ng'asooka yeekwatakwata aze n'omukyala
kati omuwala mu kutuuka wano ono ali mu kwekejja ebisumuluzo. Muwala akasooka yeetegereza naye ng'alabika buli weetegereza bw'ati waliwo okubanga oyina gy'ovudde n'osalawo kubaako wojja naye nga ne gy'ozze oba ndeeseewo eno ya Rabbi. Ali mu kwekengera ebintu by'alaba tabitegeera butegeezi. Ono ng'ayingiza ta data. Bannange efirimu egenda maaso. Owange Robi jangu mukwano. Mwana muwala langi gy'alimu ze zino ez'okulabirirwa ennyo. Kati wano alabanga abyaliddwa. Omanye okubyalibwa ng'olaba oli mu byale. Robin twavudde eringa munange twazze nga twesezza nemmanya n'ogamba nti buli kimu ekintu ekkiriziganyiza tugende naye ate ndaba otandise okwenyuulanyuula kiki? Kati waki ogezaako okuteekawo embeera etali nnungi? Bano nze ndaba nga nvumbise naye nga ogamba nti eno waŋŋambye walungiko nerengera awantu naawe gy'oligamba mbu tugende. Bannange eno nga tewasoboka kolera kunene yamugaba agamba ojje tukole. Lwaki ngweno gye wasazeewo okwagala okujja okukolera? Bane nga tewatunula nga awabeereko abantu. Yamugamba neeri ku lukalu gy'oyagala ennyo ebizibu ebiriyo biyitirivu. Yamugamba neero ojja kuba omanyirayo ebintu bijja kutambula. Saagala ogende maaso nakulekani munange ofunamu embeera yonna yonna etali yabwe butebenkevu. Abaana bava kuno. N'agamba nti abantu bava kuno ne bagenda ne batambula ne bagenda ne bakola ssente. Myaka 3. Owulidde? 2. Tagenda kuddamu kulaba ku bantu. Paka efirimu egenda maaso. Yamugamba abantu bangi bagenda nga bamanyi ku lukalu yeewali emirembe. Naye bwe batuuka ku lukalu eyo ebintu ne bibazibuwalira nnyo era ne bawulira nga baagala kuddaka. Oli ne yejjusa lwaki yaveeka. Yamugamba naye kaakati gozze nze nagambye okulabirira wendi. Nze ngenda okulabirira ekintu kino saagala omunange obe nga okisaamu okuba okutya kwonna totya. Eno naye obulungi waayo jja bulaba. Mwana muwala bamumatiza naye wali ogambyeko omukazi ekigambo ng'olinga akiyingiza n'ennyondo. Yakandamu weeweeta buviiri yabumuwadde sente zabusibye naye omuwala ye alabanga eyeeziise. Omanye ebintu by'abakyala bano ab'ennaku zino bakwegendereza ate abakazi balinamu ebika. Omukazi bw'abanga mulimi bw'omutwala mu kyalo asanyuka naye obanga omukazi munnakibuga ng'alimu olwassire mamma bw'omutwala mu kyalo ye alabanga gwe gw'oba oziise. Awulire emmeme basikambula nsikambule. Omusajja amuyingiza omuziga alinga amutwala mu mpuku. Kwegaana okuyingira awula tayagala kukkiriza. Alabira ddala mwana muwala bino byonna aziikiddwa buziikibwa naye talina kyakkola. Ensi bwetyo beekola ekuyuuya kubanga kibuyaga. Kakatuddako ewa musajja mukulu Nkugwa. Nkugwa atambula agenda aba agenda sinenkusanga kasigala kati kasigala okola ki mu nkambi obudde kasigalira ejja kasigalira mwana kasigalira embeera ensobedde ono ekasigalira oba amagezi ge gasigalira oba katwewungu kwe kasigalira tetumanyi naye ng'erinnya lirabika lyamutuuka. Ebintu ebisinga ebitali byangu byaggula asalawo n'abiyiiya ali awo ekyo kitegereka yeeyita kalisimaati kasigalira kwate ekkubo. Kati yamugamba omusajja simanyi gy'ava omusajja amuboggolera yamuwa omulimu naye amuboggolera nnyo. Yamugamba va ku kutambula mu nkambi obalaata emisana saawa zino ziba za kukola ennyombo si gwe zireka. N'agamba nti ebintu by'okuvuma omuntu oba okozesebwa ebintu by'olina osooka okuggumira. Ebivumo olina obbirabanga ebikuwaana. Bw'obeera nga okozesebwa bukozesebwa buli w'oliba nga okozesebwa ekigambo kivumo gwe kirabe nga gwe baba bakola ki gwe baba bawaana era ekyo toddamu nakyogerako. Bimutamye oli mu kwogerako mbu kamaneja yagamba mbu ogamba kamaneja kankubuulire kasigalira singa kasigalira omwalo ogwo ani akusasula omanya boosi wo kino ebyo byogamba omwalo gwali gugwo ekintu ekyali ekikyo bw'okitunda toliddamu kinyumyako ng'ekikyo era ekikutwala wali kuba mukozi. Kati ye mbwe engeri gye yalina nnyini mwalo bwe yagutunda alowooza bakyayinza omuyisanga nnyini gwo
wadde yasabayo omulimu ne babanga bamukwatibwa ekisa oli mupakasi yamugamba tegeera kino oli mupakasi awedde emirimu kiteeka mu bwongo ekyo gakiremyo kiyingiza mu mutwe gwe owakana bwakanyi yamugana naye gwosobola okukkiriza embeera gye bampisaamu ne bamutwala ngaekitagasa gwosobola okikiriza nti ki omanye embeera gye mpitamu wali amaato gonna gaaliga yamugamba amaato omusajja gaalina nze nali nnyinigo ekyenfuga anti weerabidde tegakyaligago okitegedde wayavuwala kati gwa bwe kyogamba wali olubuto lw'enkanooto nga gwe nnyiniwo wali nga naagira totandika bintu byakuzuzumba simanyi oyagala kukwogerako ebintu bino manyi omwalo si gugwo baaba fuka mupakasi bannanga oli mupakasi kiyitegeere kunangira kati kaasigalira ye yasigaza bwakola ki koke bwakwesuutinga tokyalina yamugamba wafuukanga okenywera mutunzi noza nti nawe kati omuntu gwenzize naawe ompe ku magezi mbadde manyi oli ku saidi yange nze mba ku saidi y'omusiru nkulabikira ng'omusiru naawe kaasigalira omulaba atunulanga fala singa sinze yamugamba nti singa toliiwo n'omulimu gw'olina nze nagukufunira kuba womala otunda awo waggwamu nensaka nagambye okutwegattako ku whatsapp group eya Bumara studio essimu eri 0782 526020 unaza buza kati yamulabanga omuntu eyakubwa ayina ebizibu era nga mu kyogero ky'abazadde baali bamunyiga yanyigwa buza oyo libaddagala naye bali kunaza nga oli muntu aba bakubuzizzaako emirembe gyonna alyaki kati ono neyekyanga neyeeyongerayo kati kaasigalira oba zino suspenda yazijjawa nina okuli omanyi mu bitooke muno mubaamu ebigumu mubaamu ebyayi ebyagonja ebyayi bya ndiizi byo biba biwewera ssaawa byonna biba bigumu nnyo era babikolangamu n'emiguwa edda kakati abaaye muli muti abakulu ajja abuuza alamusa ku batuuze atambula ng'abagagga abaakola edda kumba obulamu asonda busonde huuyo kati ng'asooka ayitawo efirimu egenda maaso nagambye okuva mu Bumala studios natenga bulijjo kaakali mu kaseera kano kennyini tudda ku musajja mukulu gwe twalabe nga yakayingira ekitundu kati aba atambula nga tagwa ku kaasigalira mwana ogamba ki kaasigalira John Carter original names mwana bigenda bitya kati bwenva kuno nagandi nali manya ekitundu wakiva okwendi alenze bwe nandi kivuddeko naye n'okivaako twandikirekeddani waleme kakati ono musajja mukulu Nicholas yali yatambulamu ekitundu kino alabika kwe yalinga abeera era abatuuze baako bamumanyi naye yakomyewo abatuuze kwe bali musajja mukulu kaasigalira yeepepeta buli kaseera abeera mu kwesudiya oyinza okugamba ayinawo kyayinawo okuyamba abantu b'ekitundu kino mbakulaakulana yamugamba nze nasigala ku kitundu abantu balabire ku nze enkulaakulana yenze ensulo z'enkulaakulana omanyi ku kitundu kino naaganga bwolaba abantu abafaanana nga ggwe munnaye ku kitundu kuliko abantu naffe tuba tufu abantu we mubeeranga tuba tufuna essanyu we tulinako abantu ab'omugundu nga ggwe naffe kituzaamu amaanyi abantu ab'ensonga okitegedde kati ku kyalo kuno ffe tuliko ab'amaanyi era ffe tuwa abavubuka abajja essuubi nti omuntu okula n'okuba ku kikalu n'osiba ku ttaayi n'osiba ne suspenda n'omugamba suspenda asibye ebyayi oba ojja mutegeera bakansala era y'omu kubawa essuubi enkya abalabika okuba nti batereeza abantu ayagala kujja nga kansala ne bw'abeera n'abakyala ng'asala musango gw'ama firimu yino yamugamba siwaliwo nsonga etuulwamu bakakiiko nga ye temugambiddwako atwalibwa nga muntu wa nsonga omanyi ssebo emubeera n'eddebe ku kyalo nga lireekaana nnyo mufunayo muli ssawo erijja ne lirekeraawo okukola amaloboozi kati musajja mukulu ono ye alowooza omanyi bagamba buli kaseera omuntu atateredde mulimu mwe respekiti kati omuntu waba ayogerayogera nnyo ebikwatagana n'ebitakwatagana gwe weefuule nti wa mu kitiibwa ojja kulaba bwakakkana bitundu bwebiti mubyongerako enkulaakulana n'agenda maaso ali mu kusudiya mutaka mbu simanyi ye bw'aba yatambula omanyi ssebo omuntu atambudde n'akomawo ate n'aba ng'anyirira okusinga we yagendera oba omusuubira mu bingi kino nsanyuse nnyo era wobanga okomyewo omwana gwe n'ojjukira nti wava ku kyalo n'okomawo ekyo Nicholas tusanyusizza nnyo Nicholas oba akabenje yakafuna azaalibwa tulenge n'okutaagaliza mutwalinga eyeggundawo obweggunzi era kati ffe nga ffe batulaba bubi
firimu egenda maaso. Omuntu abeere ng'ali wansi akakkanye wansi waabwe. Ate balaba kati obasinga. Kati ng'agenda maaso byonna alaga musajja w'amaanyi. Sigalira. Bampita kaasi. Kaakano kaasigalira erinnya terikyaggwerayo kuba yamanya amakulu gaalyo. Taagala nnyo kulimalayo erinnya lye. Kati ye kasigalira. Omusana naye nga ayagala bamuyite kaasi ekitegeeza essente. Ekibuga n'ekyetulu. Kati yagamba abantu abano okumanya balina empisa embi bazibu. Nenzikirira ku mwalo. Yamugamba osooka nojja n'onoonya omuntu akola omutwalo naye nga tomulaba. Kyennoonya. Kani gamugobedde mu kutambula. Omuntu agumpola. Njagala muntu omwampola omutwalo gumu bwe guti. Abantu bakuno. Yagamba abantu bakuno sebo bajjudde ebizibu. Abantu balina emitwe oba gibaweereza buti. Abantu bakyagala kuwola bannaabwe. Tusasula nga bakuwa. Yamugamba nti ekizibu kino leka tozaayo ssente zibakuwoze. Nga bakuwa tobasa. Obadde ki? Nawateeta. Nze nsasulira nawateetaagisa kusasula. Byondabe. Yamugamba sooka ontunulire bulungi nnyo. Okugeza. Omuntu ayinza okujja n'omugamba oba kuuleyo oba obusente kale obutonotono nga bubiri obutwalo bubiri oba kamu. Ngamba nti nze omuntu bwangamba musende nzikuuza essaawa 5 zigenda okuwera 659 nga sente zazirina. Kati omuntu oyo aba yeewoze oba abalinga akuterekedde. Kati ebintu bino abantu babiraba bulala. Kale sente bwe ziba ziganye okufunika mu budde obwo bwe mba nduddewo nnyo zigenda okuyingira ssaawa nga 10 dakiika ziizo era mba nzireese. Ng'olunaku terunnagwako kuba lwaki mba nkwewolako emitwalo 2 ate nenjikwera mu nnaku ezo maaso. Ekyo kitegeera embeera we yakedde kutambula anoonya gye bamuwola mutwalo. Naye omuntu atambula okuva ku makya mpaka mukaaga ng'akyanoonya mutwalo oyo bwagwewolako ddala ayinza oguzza mu ssaawa emu nga bw'akyogera. Efirimu egenda maaso. Kaakatuddako ewa musajja mukulu Nkuggwa bamugambye agende ku mirimu. Nkuggwa n'akola kinadduka. Kati aba agenda si kwe kwetegereza omuwala. Agenda okwetegereza omuwala Nkuggwa. Ya Rabbanaati. Eyo yembigula yennyini yono bannange. Muwala ye nfudde. Kati Nkuggwa yawulira nga ayagala kwabika. Ya rararararara hapana. Nkuggwa yagamba hapana. Nkuggwa yagamba hapana. Lwaki Nkuggwa alengedde omuwala oli nadduka era nga yeekanze. Ow'omutima ogwagaliza. Ow'omutima omugolokofu. Kati yasooka n'amusudiya naye gwe nkumanya olina omutima ogwagaliza era gw'osobola okumpola omutwalo. Yagunoonyeza gwabuze. Ompeeyo akatwala. Kati sooka ompa akatwala ako nja kakuddiza. Toseka naawe gye muva waliyo ssente. Kiringa omuntu akulabanga ennyonyi ekuleese n'alowooza nti okomyewo biroodi. Kumbe okomezeddwawo gobeddwa. Kati mwaba emitima ebirungi. Yamugaa kati mwate abaleeta ebirungi ku kyalo kuno tubaagala nnyo. Kuba mugenda okwanguyiriza ffe embeera ey'okwewola ng'era omulumi bw'aba. Sente zo. Omuntu buli w'otambulira nnyo mu kwewola nako bannange ekintu ekyo kimalamu amaanyi. Ekyalo kino oba ekizinga kino. Stakeholder. Kati yagamba mbuye ku kyalo se bamutwala nga stakeholder. Abalengerere. Nze nnengerere ewala ffe bamulengera. Buli kati essaawa zo tannazikufuna. Yamugamba essaawa zino yagala mutwalo. Kale bwe kuba mutwalo kangukuwe. Sole. Omutwalo kyembadde ngamba. Yamugaa kakati mbadde nafunye akayumba wali ewagundi. Wali eri ow'amakubuya. Mbadde njagala ojje okuba quality njerabiddeyo. Saa 11 nja kuba nze mbadde nabye enno neeno nzireyo then. Kati ono yakirabanga gwe bavuma. Omanyi omuntu ava mu kibuga bw'omusaba omutwalo n'agamba talina aba akuvumye. Kati gondabye nze ndi beega. Bannange ye ekigambo beega kirala ate omuleebeesi. Omuleebeesi n'omusabiriza babanga abafaanagana kuba bonna baba ne sabbaaweegi naye ate omuleebeesi akunonako n'ewaka. Kati abantu abamu baleebeesi ayinza okuleebeeta. Naye kati gwe bondabidde ddala nolabira ddala nga ndi mwavu obwenkaniddeawo. Toddamu kumumanyira bw'otyo. Ekintu kyakutuyisa mbuyisa maaso. Obwedda nkulaba wenna ojja ogooma olinga ayinamu ku ssente.
kumbe nawe oli yala gere nnyo otambulanga muntu ayinamu ku magezi nawe toyina magezi olinga baakuno kati nkugasse ne kubali be nasooso genda okwewulako ne batampa tubeerako oli mubi nze mbadde nkulimba bulimbi nze nyamba owulidde kuliko abantu b'ekisi tulina abantu be tulaba ku kyalo kuno ne tugaaka tubasaasire naye ne mulwanga mwefulafala bwe mutyo banaku oli mubi nnyo kwenti nze munaku n'ogamba n'okatunuliranga keeragalaga katambula kazimbazimba n'omutwalo gukule nze kwewolako mba nkuyambye owulidde bwe basonda 10 nze mpayo omutwalo yayogera ebigambo olwo gwe basondera nga ntwala ssente sitawana na kubuuza ani gwe basondera mpayo buyi ssente ffe tuyamba bano tebayamba bo galubindi za byayi suspenda ya byayi beba kansala oyo okuleetamu ennaku ya bwe mubanga ekitundu mukomyewo temusobola kikulaakulanya nga muleese buleesi ennaku nga nnaku yeebazizza mudde muboneebonero gye mubadde asiya buloolo ekyamazima ekyayi kino singa kyayise mu kiwato nga musipi yali aswala yakisibanga suspenda kirere empale omusajja talina magezi omusajja bamugambye ajja ano n'essene saa 11 kati nkusesa ki nkuggwa we yalaba omukazi n'ano nejjambiya Zaina mwana gwe Zaina nonneerabira Zaina ekintu kyewako sebo kati okomyewo ne ku kyalo kuno tokyaswala ku byonna bye wankola Zaina omanyi kye wantuusaako Zaina bannange ngondeetedde obuzibu Zaina okomyewo kuseka olabika kati ono bamuyita Zaina yeetegereza omuntu tamutegeera kyokka omusajja alagira ddala amumanyi Zaina bulijjo saamanya nti okyali mulamu ku byonna bye wankola Zaina sente zange nga wada nnyingi ziriwa Zaina bwegaana Zaina ngenda kutema obulere Zaina ngenda kutema obulere Zaina ku sente zange ze wali akankubemu ejjambi ekyo kiggwe hunu yewa kanagamba siye Zaina kaakati musajja mukulu ono newuule bagamba nti yalina sente era yaggwamu buggwi Zaina ye yazirya kati Zaina giwunye omuwala yeewunya omusajja neyeekweka nja kufuna n'ayitawo kapaalo mala n'akumamu bwamunoonya eri nga tamulaba nadda kakuttewa we yali mugagga egyo emisinde yali tasobola gidduka obwavu buwa amaanyi ozanya n'okuzanya Zaina kyonkoze ekyo Zaina oba kyonkoze Zaina ojja kundaba efirimu egenda maaso n'agamba omukazi bw'atyo bwe yankola ekikolobero era bw'atyo bw'asazeewo simanyi akomewo kunjoogajoga ekyo siyinza kikkiriza yagamba tayinza kikkiriza yagamba ono omukazi nina omutema ebyo byokumanyira saagala omukazi yamukola ekyajabu bambi yamwavuwaza yayina omwalo amaato n'agatunda omanyi abakyala bano baleeta ebirowoozo nga balinga abakuwa amagezi kumbe bali mu kusulika efirimu egenda mu maaso katulabe luddawa gye biggwera asaba kimu Katonda amumuwe mu ngalo ze 5 ajja kukitegeera ateeka omubaaguula kati kumbe omuwala abadde mu kava ono yeebuuza omuwala ono alaga omusajja ono tamumanyi kyokka nga omusajja amukoowodde erinnya lya Zaina era n'alaga yamubba ekisinza omunyinza kwe kumubuuza bye yamubba ng'ono aganze sikubbanga koko kati kankuteme ompulire kati kadduka emisinde omusajja ajja akalakala n'ejjambiya zino baze bawulira sekalaala kati ajja ayomba nga taddamu kusanga musajja mukulu kaasi
gwe nagambye ku mirimu gy'abakama abo ate gwogenda weekalakaasa oli mu kuyomba yamugaa tomanyi kyendiko yamugaa ekintuuseeko bw'ona okimanyi ojja kutya buulira kukutuusaawa yamugamba naye gwe bannanga omuntu babuulirira atategeera ngoye yamugaa kiki naye yamugaza ate nagambye ku mulimu nakugamba odde ku mulimu omusajja waka yenkugwa ntale babu original names obeeremu amagezi bwa John Carter original names kasigalira eddala kati nkulabidde ddala amagezi gagenda gakugwamu ogenda gwira ddala eddala ofuuka ezzoliga sibyebyo yamugaa si byabazonto sibyebyo omanye abagagga bw'oba wali mugagga n'oyavuwala n'oggwamu ogw'eddalu ye mukamawo ate ye mukama waffe kati gwe buli lwonna yamugamba saagala ogende mu maaso nakola nsobi olina okulabikani otegeera bulungi nnyo mukama we oyo yamuga ensonga gye gamba ndala lwaki okutegeerako kuli ku saidi mboofu ogambye eki yamuga ndabye Zaina n'amaaso gange abiri kati ono yaseka kamukuula nnyo bambi owunze ofuuse zonto kyaddala kati Zaina mukudduka nga tasanga boyfriend yamuga nakulese waka kiki ate muwala nomwe mabega gyava atyayo yamugamba mbadde ntambuddemu munnange ng'ewaka mpulira wamboye yamuga nsanze omusajja naŋŋamba mmanyi nkweni bayayi we batwe batandika okwana ono ali eno yeewaana mbadde nkatemye leeta ejjambiyo oyinza okundaba nga Zaina kati akalogojjuka kutuuse ku meddula era oli zolomingu zino engalo meka zino engalo ziri meka tunula olabe kati olaba bulijjo be bagamba naye lwaki ompita omulalu ono yakimanyi omugagga bw'ayavvuwala kyangu nnyo gwa kazoole buli kimoloka kya banka kyalaba ekiyitawo agamba ezo zize be baatwala ezize tokyalimu yaddaka yamugamba owunze kakati wuli ebigambo bino kali nga mga kankubulire bulungi omukazi gw'oyogerako yagamba omukazi gw'ogamba yafa bagamba yafa dda Busimanya buna kati ono amugamba nensi yakyo omukazi omusajja mbamukirako nangamba musimanyi namubba simanyi ndeete sente ze edda kinyambye ekisajja kinnemedeko nekimpita simanyi Zaina leta kuno nagamba tondeeta wagaana kati yamugaa kuno kuliko akumanyi yamugaa kuno sijjangako nanti kyekugambye abo bayaye baveeko wegendereze kati ono omusajja wattu naye agamba yalabye Zaina era yalabye nga Zaina yeyo yennyini nnyini n'amaaso gaaga era tewaliwo kubuuza bino si byakufaananamu n'agamba omuntu gwendabe seefaananyiriza mbalaamu amagezi sirika musajja gwe nange ebyo okufaananyizibwa yamuga ebintu bantu bafaanagana bulijjo ebyo bibaawo angira wa Bungereza era nange bulijjo bangamba nfaanana omulangira wa bulira omuyaayi mbu bulijjo afaanana omulangira w'Ebungereza mbu owakana buwakana omukazi kati yekyanga okojje yankubule saagala ogende ng'ogwira akazoole ku bantu tire buzibu naye yamugamba saagala biko okuba nti munnange oleeta emitawaana bwetugende wa chairman agenda ayita abayagabe kuba yabamanyi yamugamba nyatugende wa Ssentebe ayita ababanda b'oku kyalo kuno njagala osongemu kwoyo omuntu eyakugiza abo bayagaba nze nagambye abo bayaye beesonyiwe agenda muvunaana bali abantu babamanyi nze nyatugende wa Ssentebe tofaayo kati yamusudiyamu bagende wa Ssentebe ajja kuyita abayaye osongemu eyakola ki naye nga tobagikutudde misinde gibadde mingi oyo omukazi ngenda mwekwekerera tayinza kunzisa bwavu sebo kanyirira namu nkalabye naye omukazi gwe bagamba eyafa otandika otya okubanga omulabanga mulamu tudde waka oyo tekyaliyo omukazi kati ono kyeyakolanga amukwatako obusungu bwe buyitirira obungi ku mutwe omuntu agwamu eddalo tunuulira obusungu bwe buyitirira obungi ku mutwe omuntu agwamu eddalo firimu egenda mu maaso munnange nga bayitawo totya
ono ng'akwala kintu kye ng'akizza. Ono yamugamba abo bayaayi be baleeta obuzibu. Baagala kulekani beefuula mukoko tewali kirala. Naye nze byonna ngenda bikwasaganya tujja kuwaba ensonga ene wa ssentebe. Ensonga ejja kutegeerekeka. Kati omanyi kye yakola? Ng'asooka ajja ne ku loogi. Ayinawo loogi kwegamba waliwo omuzigo gye yatuukira. Kati ate ng'asooka kuba kati ebintu by'okwerinda biba bizibu. Ndowooza tusooke twekuumireko mu loogi. Asaze babeereko mu loogi tugenda maaso. Ya stole ki kakati kasigalira talina gwatabongako buli omu amubongako ya bakyali baffe tafayo babyayambala binyumye sitooki soba ayina z'amatankane buli kimu ekyekyuga kiri awo kiri matankane ng'empale z'aba 7 ya gye muli naye basi wali gwalamusa engeri gyali kansala balina okitegeera Katonda watu gwe bayita John Carter original names oba Carter John akwerezanga kasigalira oba kasigalira mu magezi oyo atambula n'ekisaniruzo Eva Smart enviri ziba ku mulamu abeera ku point kaakatuba tuli awo musajja mukulu nga tayingirawo Joli nze mbadde ekimanyi nina okusanga naye neewuunyiza nabadde nkusuubira okubeera ku ziri kuba saidi zeri ku VIP wazeno kaakati ono yalijjukira amugambe ajja amulabe kati yatuuka mpaka buterevu eno ku loogi n'ogamba kodde kuzaaba kati erigwa omuzigo gwe yatuukirako yali atuukidde obutuukizi nga yakatuuka yagenda okulaba tewakyali mbeera n'asala wajja eno kati ono amugamba ye era obadde oli eno obadde amusuubira mu zaaba VIP kati nga muga ki ekiriwo yategeera ekigambo eki n'amuganza ekintu kyesinga okutegeera ku nsi kuno baziyita ssente nkwata obudde era ku by'essente akwatirawo obudde ende kambeeremu n'agambe kano n'akatwalo ke waŋŋambye nzije nkakime nga bakunya yayombye naye yamuga ensonyi zikuweddeko nangira obwavu yamuga ebintu byewanvumye simanyi ndi mwavu simanyi sinaadde ekikumi kati ate mu ssaawa zino weziweze 11 nojja okitegedde ebivumo byabadde byakula nti 11 eno ntegeeragana gwoli waneeno yagambye bamuwoole akasente weziwerera ssaawa 11 aba akafunye kati lwaki teyafunye kalike yabadde agenda okusasulamu ebbanja guno guliko kati tuliko ono omulembe guno gwe tuliko omuntu akuvuma ku 2 kitundu ziwera 3 nga museka 2 guno omulembe gwakusonyiwa ebisente nziina yamuga ekyamazima sente weziri igenga nti bubeera mwavu naye njagala nkuyigirize nti oba oli mwavu obe n'empisa tewakambuwaza era omwavu teyeekambuwaza omwavu toyina lukusa kwekambuwaza kuki omwavu toyina lukusa kwekambuwaza omwavu oyina rayiti ogondera buli kimu nesigenda kuwadde olwa kati sigenda kuwa okimanye nti omwavu tavuma ayina mwesiruwaza nnyo kiraba omutwe omuwuguufu tibwebanga tolina ssente bamukalakata bulungi ne naawe ekintu kino wandikoze woti kale engeri gye wanyize kale ku mutwalo mpoleko 8 2 ziri zibe za gondi owaayi security ze wano saze kusaaga busaaga kati nkituufu nanonye sente va mulwale yeyo sente zimpe sente oba ozina mpa ngende ntindi asaba ng'eyaziteresi manyize omuntu ate kati mbadde nva eri manyizize omuntu alina ku magezi so baŋŋambirawo ekitu ekyo kirinamu okwo obutategeera nempaka ekyanvuma sente mbaleezi va wano yamuga akwata obupale bwe obuzze gy'obujje obupale bulinga obwatemwa jjalo genda nenaawe kakati eyali yeefula kansala kwata mpodo ojja kunkutula gwe sasipenda ekyayi bakikola bakikekereza kati genda gasiya bamuyodde oddamu sirwalawa nogwe naawe ovuma abantu obwavu tolinawo olinga ovuma abantu bwavu twala eri naawe bukopi bukujjudde buswaza we tolina sente wakazira bulabi mutwalo ne gukulema nze mbadde nkuyamba buyambi gasiya abantu babadde bakuŋŋaanye nga aswala tugenda maaso nage tulaba Evil Twin nate nga bulijjo kakati tugenda okuddako ebbali eno
waliwo akuŋŋaanya kasasiro. Ebiseera ebisinga abantu bwe bagwa eddalu babeera kasasiro okwo oba kiki. Mukama Katonda y'amanyi. Katonda ajja akalakala n'ejjambiya gwe nga tagwa ku mulalu. Genda eri naawe. Faayo twala eri okutagala. Tagalira muli. Tagasika kuba oliga siya. Genda otagalire muli. Nkafaananikidde ng'eyakasuula eddalu. Manyira bantu. Omugulu w'eddalu. Omugulu yamusekerera. Lwaki omugulu w'eddalu asekerera ono? Asekerera nkugwa. Egenda maaso omugulu w'eddalu asekeredde nkugwa. Tunuulira sinema. Ali ku street abala ayagala kutema muntu. Ali ku street abala ayagala kutema muntu. Yakafuna. Katera kutambulira nja kafuna nekanaakula katya. Ebikaliko kasaaga. Ate njagala kafa obulumi kuba ejjambiya saagiwagadde bulungi. Musajja mukulu nja kumufuna alabika oba yakubutusibwa wewanuyasibwa ninja kumufuna. Ali mukubala ali ku patro. Wano. Yalabye akawala kano gye kabulidde okusinga siwabadde wala. Tekwa kumufuna. Mukazi yamukola ekikolobero. Yamwavuwaza. Ekimwambaza woovula engumu ne boots. Eyo boots oba kwa nkuba oba kwa musana ye eri available. Ozanya n'okuzanya. Kankalinde. Kati yasalawo anoonye waateegera. Kwawe nadde okwetolola obwetoloozi tumanya atuufu wekali naye oteegera ku street. Wekanaaba kayitira n'okafuna. Sebo kaze kaseke. Byonna ebikolobero bekankola tekabifudde ku kaze kaseke. Kati omwavu w'okukyalo eyeeyita kansala kasigalira. Ajja abaalabaala mbalabye. Okugoma kwamukulembera naye obwavu tebumuta. Muli mutya. Akeera ku makya kuzunga stokisi z'ekituufu yalonda nnonde. Tugenda maaso. Ya kajambo. Musajja mukulu ng'ayitawo. Abe gye muli. Soko olindeku. Tunuulira. Akome wanje ogere kuno. Obusungu bumutta. Bamugambye agende akole. Ali mu kubeyuka. Abadde amanye yeye. Kati kasigalira. Gwe kiki? Atonsemberera. Kiki? Kasigalira ye atiddemu. Kubona olubadde otuuka omusajja nagyejjambiya. Nadde ntuuka wano. Ng'amugamba olaba akakazi wano wennyini we kaabadde. Kalina engeri gye kaabulidde wano we saategedde watuufa we keekwese. Naye kateekwa okuba eno zino street zaako. Naye akakazi kano kenaakakwatako Mukama Katonda. Ngenda kajja kensikya. Ngenda kutemera omuntu. Naawe ojja kusiima. Eddalu likuze naga tugende omire empeke nga likyali tto. Ero kateri kyavumulwa. Yamugane naawe kubuli olinga atawulya byegamba. Tediwo omulalu aweebwa matu.
nva ku mwalo kati yamugaa ku mwalo gyenva emirimu gye nali emirimu giri gye baakuwa gyonna wagireseeyo nenkola ebintu kati byonna oli awo otambula butambuzi nagalaale okukola emirimu gye nteekeddwa okukola yamugaa lwaki toyikola bintu by'oteekeddwa kubanga okola okutta amajambiya mu kifo ky'okulabika ni ogenda ku mirimu gy'olina okukola oli eno oli ku jambiya okaalakala bajja kugoba bwe banaamala okugoba otemuddemu amagezi kati wulira ebigambo bino kwata ekkubo genda ku mulimu kati nga mugaddayo okole bagenda kkubo tebakugoba kudda ku mulimu nze okugenda okukola mala kutema muntu kumutema mala kutema muntu ogenda okukola mala tema muntu ekyo nkikubulidde kijje ku nze kutema omutwe ogulage bannamawulire nga kati wonoomala okutema omuntu okimanyi bagenda kulaga ku tv n'omutwe ng'owatemya omuntu bagenda kukebera banaalaba ng'oli mulalu bakusse butabika omira empiso za buli lunaku bw'onooba olimu akaba akatoola bajja kusiba luzira bwe bakuzuula kuba badokita abamu bapima abantu eddalu ne balaba eddalu etto nga balaba ng'omuntu atalina kumbe liba likyali tto tokimanyi nti zaina yamugaagwe towamanya zainani yanziba ssente bw'olaba wano nga ndi mu kubonaabona kuno gwe lwaki togenda maaso n'okwatibwa ekisa gwe bw'obeera nga gwenze n'olaba zaina oba okola otya mu bintu ebya buli kati tolaba mu kusaaga oteekeddemu ddala eddalu linnyikidde lyabadde liri mu kawompawo nga litandika kati libunye n'enkoto kibi nnyo bambi omusajja omukulu aweebwa ekitiibwa eyali omugagga ow'oku kyalo ngenda kumutema bambi ono ali ku kimu kya musaasira alookingidde mu kutema kanve wano omuntu gwe tulwadde twesiga okubanga ate naye wuuno agenza atyo mukama katonda nze wedde gwe kosiimuuse kuba nze nakulabye ngo kati ono yamulaba nga avuddeko neŋŋamba kati kenfunye omukisa nenfuna Nicholas azze gwe kankufi kati ye bwe yalaba ono ng'ate asiiwuuse omutwe n'amanya ni waya zigenze n'asalawo ayite Nicholas ke yamulaba nga azze n'amanya nti ono ne waalaluka kasi abafunyeyo omulala ategeera naye n'oli naye bamusanze talina wadde 10 mbu yakomyewo ali bubi talina wadde so katono yasanyuka Nicholas yakomyewo yamugamba Nicholas bw'omulaba nga zolowooza ssente naye awunya obwavu tobulabanga namusabye omutwalo gwa ssente yasiti katwalaaka nemuyamba na buyambi kuba nadenja zimuddiza n'atagukuwa tina kali ssebo kyagamba nti singa Nicholas yalina ssente teyandiganye muwola mutwalo gumu sigala nkumanyi ekyo kyalaze Nicholas talina wadde so omugagga bamukwata bulungi yamugamba naye gwe nkumanyi oleekaana nnyo ate oleka tomanyi ng'egye bakwata bagagga kwe ntugenda baleera bulezi talina kuba abagagga tulina kubaleera bulezi talina ssente tukikkirize kaakano baba bakyamwogerako mutaka n'ayingirawo musajja mukulu wuuno alina gy'alaga nga bali mu mugeya ono yamulaba kyaliwe yasanyuka nnyo mulaba balayika baali bakyali nga tanava ku kyalo kuno yamugamba waayi nga wookyuse nnyo kati sooka obongeko atwala eri naawe yabijiddemu ddala empalana weyugamba kinkugwa yali mugagga yayambalanga engoye nakuba ebikalu abantu ne bamulabanga ebintu byatabuka kati no kankunyumiza jo mbadde nakajja munene nakungezi netandika okuta kati ngamugamba bantu abadde mu kyalo muno ng'atambulatambula okuva lwe yazze naku 2 awo nga yakadda kati ngamuga akasajja kano kameze empalana nabadde ndi mukulambula ku batuuze nenkasanga ne kaŋŋamba nkawola omutwalo nga siguyinaawo kimu ekitundu nga bwe kitambula kati nakagambye kekategerera ekitundu kagambye mbuke kakansala ka wano mbukagezi nnyo bwe kiri ne bukuba kusima toyi era buli kimu babuuza ku kkombu ku buli ekinaakolebwa wano neŋŋamba kansala abantu gwe beebuuzaako ate asaba omutwalo kekategerera ekitundu n'agamba ekyalo kino engeri kiri yakitegerera nti omuntu ategerera naye omuntu abanga yategerera ekitundu n'abanga talina mutwalo n'agunoonya okuva ku makya ng'anoonya agumuwola zindaalo kyokka tigenda ku mizindaalo bagambe kakkana oli mwavu ono yemuga tonyumiza oba tekasasula nga kirabika wamma kye baba tebaagala kawula kalumi sula ze nsasula nagambye omuntu olumpola ssente muddirizaawo kati oba weewoza eki
akuwola bw'omuddiriza sente bw'omuddiza z'akuwoze oba oweewoze eki kati wamanze nagambye ono ajje muwe sente zo nadde nzirina sente oyina oyo talina wadde wamma nakagambye waleti njerabiddeyo gyensula nenkadagirira wensula kajje nkawole omutwalo gwako sazeewa saawa 11 sazeewa zimpadde wamma namugaye ajje saa 11 naye we namugaye kujja saa 11 yafubutuse ebigambo yavumye nze ekigambo kyatanvumye nga tebakivumangako mu nsi simanyi bukopi simanyi nsabiriza ndi mukodo ndi mwavu nerijja n'agamba nkugwa nze ngaba sente naye bannanga abaavu bayige engeri gye basabamu sente. Omwavu toba na right evuma muntu gw'osaba. Omwavu toyina right erekanira akuwa. Omwavu toyina right ku ntondo. Omwavu tazimba ovimbira kuki sebo kavimbye mu byayi byakomo mpitawo na buyisi nabadde ku byange nze nade size nakusaba senade nagendaga munachama yasi yadagenze mubongako tugenda maaso ndi mugagga nina sente n'obwana bwazo agamba sente bwasonga ku ngatto ulire ayita wala musabatuuze babagamba labya abeeyo nga bagisongako bamulabe nti yaguze oba yaba yalonze nonde yogala ngene nganze tisoko mutwe bana tugenda maaso wama muganda kakade kiriwa ekyamazima embeera gye tulimu si nnungi ayogeranga nti siri bulungi yamugamba eyo ensobi gye yakoze yandiyogedde ndi akasente talina teweewaanira mu bantu mboyina sente nga tolina efirimu egenda maaso yamuganza akasente mbanako saagala muntu obeera awo ate ogambe embuto wali bintu bitambudde bitya n'abaana abaana balungi ono naye omukyala ye nazina ng'agamba ni omukyala yamuleese mulina agusunye omuwanga sente omuntu waba akusaba sente obadde naawe oli n'aguvuba ebi avubye muvube sente babadde bawanzi ateekayo naye bakuweeziza obadde ki omutwalo gwa sente akatwalo ka sente kamubwe kati akatwalo kamubwe kati kakulekanye etaano bampadde sebo sente kamwe leka naawe ofune ezizo genda eri okole sente ezo tewandizibye bubbi asibbye bwe mba nzibye mu ngobe nagambye mu mpole kyakoze bwe kati empisa zaako embi ezo naye akasajja akolwa kikalina mpisa naye ono kyamwewunyisa nkugwanga yali mu loodi nkugwanga bamusanze aweddemu efirimu egenda maaso yamugaako akutta gwe omutwala agunywedde olowooza bw'aba ayagala kwewola aba anoonya zaaki buli wagamba okwewola sebo sente aba anoonya zaaki aba anoonya sente za kulya kunywa bunyumwe ng'agende muganda wange naye waye ekkubo n'oleeta omukazi ku kino sebo n'olyoka oleeta omukazi n'omuvuga ku kinaala mpaka wano n'omujja ku lukalu n'olyoka ojja omukazi abakazi no sebo si bangu kujja Kampala kubaleeta eno mu bizinga byaffe sisobola kumuleka oyo omukazi nabadde mwagala mukazi yandabikira bulungi nnyo mukazi mnanyirira nnyo neŋŋamba ono omukazi bwe muleka wano eba nsobi era mukazi wange wampisa nnyo mukwata mpola buli kintu kyonna kikwata mpola kugenda nga mukyala wange era siresola kulekani mulekayo osegeera era mukyala wange tumuyita nga bano yamugamba saagala olowooze ndi ono omukazi wa layisi bano mwagala buli gwoyena olowooza omuyita bano buli omu asanga yatwala nedda munange si uyu ono omukazi wanjawulo nnyo era bino byebepangapanga kuno efirimu egenda maaso ebyo bye mugamba abakazi mugwira bagwire owange tojja mugwira musaamu nnyo obwensi era owange omukazi mwesiga nnyo muteekamu ekitiibwa kinene era saagala olowooze nti ye mukazi bano bebagwiragwirana bemugwiragwirana bano abamu ab'okuyoola kimpe nkyekubira basketball babafudde football ogira namugamba eno ogiraba mukazi yankola ekizibu kiki
yamuleka mugagga naye ndowooza ono yavira ku kyalo kuno teyamanyako ku sitole za Zaina kati ate ono alinda Zaina gwe twalabye Zaina alinga mukazi w'ono era yakakasa Zaina gwe yalabye waali Zaina yankola bubi ngenda kumutema omutwe nguwe poliisi samajambia yamugamba ensonga z'abantu abakulu ebintu kubbibwa bannange tuyinza kubiteeka mu butemu komera ekyo bagenda kusibira bwereere ate obulamu bwongere okubeera obubi ejambiya wandigivuddeko ufuukirere ebintu ebyo munnange bulamu kubanga obusungu kintu kibi nnyo omuntu buli wasalirawo mu busungu abeera talaba kintu kikyagenda kukola ngenda kubeetaaga mutufuneyo ka meeting k'abantu aba yamugaka kye tugenda okukola bantu basatu nga mwe mumanyi nti mwe mumanyi ekitundu kino njagala tugende mu maaso tube nga tunoonye engeri tutandikira kubanga nze nakomyewo okukola era mbadde nyala nfune ggwe n'omuntu omulala tube nga tutuulamu awo tubeko kye twogera njagala bizinesi egweddemu egire njagala ekitundu kino kibe nga kikyuka kati omuntu anaagenda maaso ate ebejjambiya abivaako buli olowooza ku jjambiya oba odda mabega kitegedde muganda wa munnange egyo emyaka gyo mingi nnyo okubeera eruzira tunabikola ate nga nkwetaaga mbeetaaga mwabakuno kale yagenda maaso n'okulikani yamusudiya tambuze ngenda kubeetaaga muganda wa yamugamba munnange weerabira ekikolo ekyokwagala okutema tube nga tusobola okusinkana tubeko kye twogera then wabeerewo embeera gye tutereeza owulidde oba kyayogedde kituufu kuba obusungu mbulina omukazi yankola bubi naye nga sijja Zaina njagala mutema Zaina ono ebintu afasaali poliisi nja gyetondera naye kati komawo atanjogere wano Zaina nali manyi wafa wavudde wa Zaina lwaki yeekwasa ekyokuba ni buli gyamanyi Zaina yafa era buli gyamanyi Zaina yagenda dda kulaga abantu bakakase byenjogere sivaawo sobola kuvaawo kaakati yagamba alina okusooka amwebakirira afazaali abantu abamulage nti bulijjo omukazi gwayogerako y'oyo gusinga oluganda bwe kiri era kaakati munnange oluvannyuma ennyo tugenda okudda eno musajja mukulu yatambula okujja okusinkana n'abakyala kati ng'amuga bulijjo abantu bagamba nti omukwano gusinga oluganda oyinza okufuna omuntu n'omumanya bumanya nga temwazaalibwa mu lujja lumu naye n'akukola bulungi okusinga ate oyo gw'oba ozaaliddwa naye ebindeese kati ng'amugamba munnange wawootuuse njagala kumanya wawootuuse kati pulogulaamu yo nga bwe ya ng'amugamba nti pulogulaamu nga zonna we walinga ozintegeeza ebintu badde tugenda maaso nabyo nagambye efirimu eno eva mu Bumala Studios era ekutuusiddwako bannaffe aba firimu kwagala na Sako ekibiina kino kyakoleddwawo wakati mu bamikwano mu sineema era ne bakolawo ekibiina eky'okwekulaakulanya ekimanyikiddwa nga firimu kwagala na Sako kale osobola okuleka ni ogenda maaso okubeegattako kati yamuganze sente zonna nga wazimpeereza miliyoni zonna ono alabika alinga eri ng'akola sente ng'aweereza eno era yava ku kyalo kino nga mwavuyavu n'agamba alina okulabika ni akwata ekkubo agenda akole bwe yagenda okukola n'asalawo akomewo akulaakulanye n'agambye WhatsApp group yaffe 0782526020 waliwo omugagga atunda amaato ge kati ng'amugamba nina kye nabadde njagala okuyitiramu ng'amugamba omugagga alina bwana amaato 5 agatunda kati bizinesi engeri gye kiri gy'ogenda okugula oba gy'oyagala okutandika kati kino ate kiba kyo kiwedde kubanga bizinesi olwedde weeri oli atunda amaato kuliko abakozi baako ebitimba kwebiri n'omwalo naye ate jjukira n'oba ogula ekipya ate oba otandika kitandike naye ate kiri olwedde weekiri kiba kitandise kuba bagamba ekintu ekitandika entandikwa teba nnyangu kati jjukira wonoomalira okugula wali omwalo ate otandika okunoonya abavubi abakolera otandika okubagisa amaato ng'obudde bugenze nga yagula ebiwedde asinga era tulabe enfuna yaabyo tugende nga twongerayo kakati mu kaseera kano 5 mugagga yagatundira wamu ate ali mu mwalo gwe yekka ono ng'amuwa amagezi yafuuka mwannyina nagamba abantu mu nsi muno
oli osanga omuntu n'afuuka mukwano gwe kivaamu n'afuuka mwannyoko ekyo batugera n'ekyo sente zo zonna weezi yamugamba gwenze saagala obenga okola ki weeraliikirira sente zonna nga ewazinteresa miliyoni 3 Mwanyinazi balina kulaba mugaggo n'atandika bizinesi kati maze okulaba ng'omuntu wa bizinesi bwayo kati okitegede maze okulaba we tufunira kubanga biri tubiwonyeeko olama kati yalabanga ekyo ate mwannyina yali ateeseza bulungi ebyokudda oggula amaato simanyi kupanga buto ate woba oguza ekiwedde kyanguwa kutandika kunoga era otandikirawo okukola sente oba ofunirawo mwanyinazi kati nga mugamba nnyo ekiriwo nga twali tugera kukola amaato 20 engeri ekintu twali twagala amaato 20 20 boats ate nga kati ate ono ayina ate azitunda sente ntono nga eziriwo ntono kati amaato gano bano ge balina matono basobola okwongerako oluvannyuma nga bizinesi etandise amaato ago tunulira singa mu kasente kuba okitegeera naye ate wano kacyanga bwesigwa sobola okweyimirira ng'agenda maaso n'okulekani amuba amagezi gonna wuliriza tumwa balansi waba asigadde kuba mu byonna ku nsi kuno amazima kintu kikulu siiba enja netuukiriza amazima era kasitogize kyekyo mwanyina byonna mbitegedde kati tusobola okugendayo tugendeyo byonna ng'amaze omuyitiramu omukyalo ono amugaa tugende aliyo n'agamba nti kyenasembye okumanya nti omugagga olwaleero taliiwo tekontayina n'agamba yadde alina kontayina zafulumiza naye agenda kudda akawungeezi era akawungeezi tulina okuba tumulaba tusobola mulaba kati naye tugenda ba tumulaba akawungeezi mwanyina kwaye niwe ekitabo ekiri zekola nkulaba ate nkumanyi ono bizinesi yamuleese yakola ayagala kunoga sente kweno lebo gye mukirabe era mu ku mulundi guno ebintu ayagala bireeta mu muzannyo kubanga bw'oba okyakola ebyenkola yaffe yedda n'agamba onooba okola bulungi nga luli ebintu bigenda kwanguyira nnyo akyanga era n'abantu genda bannyonnyola kale nno munnange tugenda maaso nagenda tulaba evil twin wandarula luvannyuma tukwate kubo tudde erudda musajja mukulu ajja akaalakaala alina ekyuma kye kati agenda tufudde ono omuwala ku kyalo kuno bamwekanga kati ate naye yeekengera nnyo ate abantu b'oku kyalo connecting ono yamulaga omuwala twali tumanye omuwala kane musajja mukulu naye yasoberwa Nikolasi abantu abatunulira omukyalo ono kale oba mu ku bulungi bwe bamwegomba naye ate bamutunulira ng'omubbi soko nveyo darling soko gye sweetheart ono ndi katonda wattu maama nnyabo lwaki bagenda maaso n'okulekani bantunulira bwe bati efirimu egenda maaso njagala olabe twetegereze ludda gye biggwera twagala kumanya ludda bwa gye biggwera ne sinema ono yakwata ku mutwe kati oli tebyamukwatako nnyo ye alina ekyuma kyoyoba n'omukyala anyirire tutya kutambula naye obeera okutta emaali eri okakasa abatuuze emaali gwogirina balabika balina nno kye banoonya bajja batambula badde eno badde eri balabika balina kye banoonya nga bajja kati balina edduuka mwe batuukira batuukira mu dduuka lino ery'abakyala okwewunda oba eno nnyabo bambi ono naye we yalaba ate yeekangirawo gwe ono ogenda okulwera yetegereza njagala nange ku kasupule k'omunviiri maama ono yawunze dda twazze gula wakasiru oba nyabo bakugamba oweereza ebintu ebikola mu nviiri otunula butu kati Zaina oyina akamanyiro Zaina
Zaina bulijjo kyali mulamu. Zaina bulijjo otambula. Zaina afuse Zaina. Zaina akamanyiro nga kakuyitiridde Zaina. Tewakoma kwekyo otuuse n'okumanyirira wano. Bannange. Ogambye ki? Bw'anoonya sipule. Kati ono yasooka nalwo naga ekitegeeza. Kwata ekintu ky'omuviire. Ono yamugaa kwata ekinankani ky'okizze gy'okijje. Yeewunye waki abantu batabukira omukyala. Bagambye muvire muveewo mugende. Omukazi n'atabukira ddala n'agaa mugende muve wano. Zaina. Kiki ekigudde ku kyalo? Banoonye eki wano mu. Yalaba ng'omuwala ono okujja anaalinga amuvumye. Kumanyira mmala galeeta olwayo n'oyikolwamu era tekyakumalira nnyini okomyewo. Nyini ojja ozungira kwani mutwale erinamu ebisirwani byammwe. Mbadde ng'omuntu atandise okufuna ku mirembe kakomyewo kati ozze kundaga nti wooli. Bannange yo omuntu akoza nali manyi nti kino ekikuuno tukiwonye. Kati ogenda okugira bw'oti ono byamusobera. Banne mwami soko lindeko. N'agamba naye kenyini ninga asobeddwa. Ng'amugamba ekituufu nnemeddwa ekyokukola. Ekintu kino nze yali badde akikuva. N'agamba mpulira nze nandibadde nkubuuza ekigenda maaso. Sitegeera bulungi. Waliwo ebintu ebinnemi otegeera. Olabye bwe tuvudde eri. Njagala ombulire. Engoba gyatugobye. Omukazi engeri gy'aggobye ekyo kitegeeza kyolinga yayomba naye. Omukazi n'anda. Omukazi alagidde ddala oli muntu mubi nnyo era akumanyi. Manyi yandaba. Kati ng'agaawa gye yandaba. Ate nali mbadde. Yaganze sijja nko ku kizinga kino gwe mulundi gwange ogwasoose. Jjukira n'okujja kuno wankaka. Simanyi. Mpita amanya gesi. Mukazi wattu bimusobedde. Zaina nze. Ekituufu kiri ki? Omuwala ono lwaki buli amulaba amuyita Zaina? Zaina afuuse Zaina. We bintabulidde. Nange bimazeeko. Mukazi wattu amaanyi gamuweddemu. Awulira alabika kati atandise okuba alaba atambulira mu bubenje. Abantu kwega buli omu amulaba ng'ekikuuno. Kwegamba tebamanyi Zaina gwe boogerako yakola ki ku kyalo kuno? Lwaki buli muntu yenna atamulaba amulaba bubi? Kati atidde mu bajja na mutema. Naye kale bwe kiba nga kiri bwekyo. Ng'amugamba omanyi? Tofaayo. Bagana bamazima tugenda kuzuula ekituufu. Tujja kukitegeera. Ekyo kyo kigenda tegerekekwa. Naye ndowooza. Kati ekiriwo? Puleka bunku. Obudde bubadde bunkutte. Wali ambuse ku loogi. Genda ku loogi. Mbadde njagala ogende we tusula. Nina abantu bengenda okusula. Waliwo be mbadde njala osisinkana be nakoze nabo meeting. Nedda sebo sigenda nzekka. Kikyati. Nze siina gantema. Yambuka ku loogi. Nga agenda we tusula. Eri ate nzire. Siyinza kukutwala ate nkomewo. Kangende mu meeting eno nkulu nnyo ku business eyandeese. Ne muno mu nkambi nti yamugamba okimanyi ntandise n'okutya kuno. Abantu balaga bammanyi buli omu ntidde. Odduka mangu otuke mu. Kati gwe genda ng'odduka oba kyotidde. Genda ng'odduka. Nange nze nagamba tondeeta nno nnemerako. Kati mpulira obuzibu bulinga obunnondo landi mu kutya. Kakazi kattukatidde. Buli katambula kawulira ng'emiwunyi egikali ku mugongo. Ono yamuga agenda teri ajja kutema. Ebintu bifaanana ng'ebyokusaaga olubalaato. Efirimu egenda maaso mukazi wattu ng'atambula. Maama nkugwa ntale babu original names. Firimu yino yawulira ng'omuntu asooba kati omanyi oba oyina ekintu kyotya ne bw'owulira kyoba weekengera kakube ya bukiika ngiteme nkakube kateme bibegabega oba neyeetoloola asoobanga mando. Mukazi wattu atawulira neera okwekengera wulira ng'agoberedwa atannakitegeera bulungi embeera gy'alimu kutya kwerere genda okuwe yamukwata okukyuka. Wetujja okutandikira ekitundu ekiddako. Abadde John Katanka sigalira Zaina Nalukwago Aida. Right zonna zisigala za Bumala Films. Namba y'essimu yo mugikubeko for more inquiries. Subscribe, like and comment to Mulo 336 Uganda for more videos and information. Subscribe, like and comment to Mulo 336 Uganda for more videos and information.
Subscribe, like and comment to Mulo 336 Uganda for more videos and information.